Mu kaseera kano twolekedde ekyatuleese olwaleero. Nkugambye twolekedde ka mukwano ate nga ka family movie. Omwana tomugoba muleke atuule. Nga bagamba Mary Stuart Matovu abantu bwe mmanyi nga VJ Junior yakulembedde abazanyi b'olunaku olwaleero. Nga taze yekka aze ne mwana muwala Patience naye tabuzeemu mu kolunaku olwaleero. Kugambye ka firimu kano bakayise okwanjula kati tunuulira. Kwaniza nnyo eno ku SMX Media nange SMX weebale nnyo okubeera ng'olaba kontenti waffe anti tutandikidde mu vibe zaaki tutandikidde mu vibe za firimu anti Mary Stuart Matovu abantu gwe manyi nga VJ Junior bamututte da VJ Junior mu firimu ze muzenga mulaba musajja watu nga anyumirwa nnyo ensonga y'omukwano era ekituuka mu paati y'omukwano agamba yeye kaguje asembayo tewaliwo kintu kyatamanyi mukwano era bw'atyo mu firimu ze muzenga muwulira ng'ayogera ku Patience n'era n'akalango lately akabeera ku firimu ze aka Patience Joyce mukimanyi bulungi nnyo naye mukyala we omulungi yakakola abeera ali mukubeera nga mukubira kalango n'era mu firimu ze zonna azenga ayogera erinnya lya mukyala we era bw'atyo kyaddaaki yatuuse n'agamba omanyi mwana muwala bw'atyo nakkiriza mwana mulenzi amutwala ewaabwe asobole okubeera nga amwanjula mu bitiibwa eby'ekitalo. Wano ku SMX Media esobola okubeera nga tukugiddeeko ku recaps ezabaddewo nga VJ Junior bamwanjula mu maka ga mwana muwala eyamuzaalira abaana. Actually VJ Junior n'abaana bameka? Babiri? N'omwana omu babiri oba basatu? Bonna kyekiri naye nga balina abaana ne mukyala we. So wano ku SMX Media tuyagadde okubeera nga tumuyozaayoza VJ Junior okutuuka ku kkula erifaanaganako bwe lityo. Eyo nga tuvuddeyo ate bannange essaala zokka ze twetaaga mu kiseera kino eno okulaba nga Uganda kyaddaaki yandibeera emu ku nsi. Twali tufunyeko Miss World nedda. Uganda mweyongera okubeera nga musaba Anna Kirema yasobodde okubeera nga awangula Continental Award mu continents zonna ezikola ensi ennamba. Omanyi bu Uganda, Tanzania, Nigeria, South Africa ziri eno mu Africa zezikola continent ya Africa, waliwo ezikola continent ya Asia. Esogere ebitaliyo continents teziri mukaaga, continents ziri mukaaga. So bamaze dde okubeera nga balondamu abantu abasinze mu buli continent naye nga Miss Uganda waffe ye yasinze mu continent ya Africa. That means mu Africa yonna Uganda ffe abakyasinze oba ffe abalina omulungi asinze mu Miss World era nga Miss Continent ya Africa yo yamaze dda okubeera nga agiwangula. Kati twolekedde ya Miss World balina ba contestants abawangudde mu continents be bagenda okubeera nga bakompitinga ku ya Miss World. Bannange Uganda tweyongera okubeera nga tusaba ku guno omulundi Anna atuleetere engule ya Miss World. Ani anaatulaba nga ffe abalina ya Miss World? Kyaddaaki wano ku SMX Media olina okubeera nga ojja information kyonna okola subscribe ng'ongenda ku notification bell tojja kubeera nga missinga updates naddala nga zino.